ono Jordan yakulira gundi yaffe y'okutunga wano department y'okutunga. Can we clap for him? So Jordan ono yesi amujja ku luguudo nga bwe nagambye tulina famire zaffe nnyingi, tulina abantu baffe, tulina be tujja eri, tulina abalinganga ffe, naawe bwe twagala babengaffe. So Jordan ono twali tuli wano ng'ayita wano ng'asonda ebicupa, alonda ebicupa. Niyo bano bola abaana bakwata ne balonda ebicupa, naye ng'omwana ono ebicupa bw'abitunda yagezawo famire ye, yagulira maama emmere, baganda be, emyaka gye. So ne muyita, twali tuli wano ne muyita ne mugamba tukojje, agamba kiki, n'ambulya sitole, ne muyingiza muno ne mugamba lwaki ojja n'otukyalirako? Agamba ngenda kujja ku Sande kuba namulanga lwakusatu. Ngenda kujja kusanya tumulambuza wano era nga VIP bw'alina okuva. So twamulambuza wano ku Sande teyatulima n'akomawo. Tumaze naye ebbanga wayaddayo n'okusoma kati ali mu P2 and musajja mugezi nnyo nnyo. Wali wakumeka ttaano oti? Yali wakumi abana ku bana bameka? 199. Yali wakumi abana ku bana 99. So ekiraga nti n'abo abaana abatambula sometimes oba ne future. Kakati wano yakulira department y'okutunga era ayina banne bakola nabo. Ayina Jordan, ayina Elliot, ayina Nalongo, ayina ani Kasaga. Kugamba be kuŋŋaanya ne bayinkalijinga bannaabwe ani nabo ne baba akabonero akalungi. So we twafunye gundi eno nti mujja eba nti tulina okukolera abagenyi baffe, tulina okukolera abagenyi baffe nga bwe batuwa ate naffe tubawe, kubanga ekalica yaffe ekituli abakulu baleka okukola ensawo zino zino bazikoledde mu nnaku 2 zezino ensawo kyaziza obulungi bulamu bwabwe tebazikolangako era owete bazikola abanga wano anko ndabye egamba oliko bali kukola egendamu nnyo nnyo. So these people are so grateful and for them this is a miracle. So wanzi kati abagenyi baffe akutteko kyonna kyakutte ng'akabonero k'omukisa. Mukama wawe omukisa omukulu ono era mwogera nagundi mulamba ssebo director. Genda zonna zimukwasa omulundi gumu. Zimukwasa omulundi gumu. Zimukwasa yajjagaba, zimukwasa zonna jjagaba. So usi yoto mugambe obugambo. Mulage nti mugambe obugambo mu Luganda obusiima kye batuwadde. Omwebaze. Kale genda mugambe kyonna omwebaze. Kikakatako ssebo okuwa speech lw'abantu. Amen. You never know, might come and train him. Amen. Yeah. Wow. Hallelujah. Amen. You know, when you love art, you can blend it. Yeah. So as it's growing, when it finishes, we will put more skill in it. Wow. In our area also. Wow. Thanks. Just keep the discipline. Pastor agera tuwe esaala nga tunakuwa. Kale pastor ngerimu nebyawandiikibwa. Abagenyi baffe mwebale kutukyalirako, mwebale kutwagala, mwebale olw'okutulaga nti olw'okutuwa essuubi.